Abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo beeyiye ku kitebe ky'eggombolola y'Ekimenyedde mu disitulikiti y'e Mukono okwetaba ku mukolo gw'okuzza olunaku lw'eggombolola eno. Abakulembeze ku basomedde abantu bye bakoze. Omukolo guno kansala akiikirira eggombolola eno ku disitulikiti mu Biruma Viiri asinzidde wano n'abuulira bannamukono nga bwe bakuba disitulikiti mu mbuga z'amateeka nga bavunaana okuyisa embalirira nga teyamba muntu wa wansi ekyaleetera kkooti y'ejjinja okugiteekako envumbo ebbanga lya wiiki 3. Disitulikiti twagiwaabira emisango 3 ng'emisango 2 gyagisinga dda nga wakyawulayo omusango gumu gwe tulinda abalamuzi babe mu lusirika nabwo kusaalibwe kuggwe. Ategeeza nti kino kyakosa emisaala gy'abasomesa n'abakozi ba gavumenti nga gyakulwawo olw'envumbo eno. Suubira nti omwezi guno tebajja kufuna musaala kubanga disitulikiti twagiwaabira mu kkooti era akawunti za disitulikiti ne baziteekako envumbo. Agambye nti tekyali kigendero kyabwe wabula abakulembeze ba disitulikiti kubayisa mu maaso buli mwaka nga bayisa ebitayamba bantu. Bajeti emabega ennya ze tuyisizza mu disitulikiti y'e Mukono tukizudde nga emirimu gye baleeta gikolebwa bulungi nga tuyisa ssente naye ogenda okutuuka ku luguudo ne bakugambye nti baalulimye nga mu butuufu terwalimiddwa. Bwe luba nga lwalimiddwa kadibe nga lye. Ne tugamba abakulu nti bajeti eno bw'eba eyisibwa ensonga zino ne zino muziteeke mu nkola, muziteeke mu bajeti tusobole okuyisa ebintu ebinaaganyula abantu ba wansi, abantu b'e Mukono be tukiikirira. Abakulu abatukulembera ku disitulikiti baagana owuliza ensonga zaffe nga batuyita buvubuka. Ssentebe w'eggombolola eno Charles Miller ategeeza nti ekyabateesaawo olunaku luno kwe kulaga engeri gye bakozeemu emirimu egy'eggombolola eno era we yasinzidde n'asaba gavumenti okuba nga ekyusa ebyobuli mu ngeri gy'eweerezaamu ebintu eyongere ku bungi bwa kasooli awamu n'ebijanjalo by'eweereza kuba ekkiro 1000 tezimala bantu kusobola kubajja mu bwavu. Nsaba gavumenti eyongere ku nsigo gy'eweereza mu byalo eteekako n'enkumbi tusobozesa abantu okuba nti batumbula ebyobulimi n'okugoba enjala n'obwavu mu maka gaabwe. Abayizi b'amasomero okuva mu ggombolola eno basanyusizza abagenyi awamu ne bannakatemba. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Mukono Haji Twahiri Sebagala n'omumyuka we basabye abeesimbyewo okulaba nga boogera ku ebyo bye bagenda okukolera abantu mu kifo ky'okudda mu kubumagana buli kiseera ebintu ebitagenda kubayamba. Onyonnyole byogenda okutuukiriza mu manifesito kuba tolina byo byogenda kukola ki kukolera abantu n'olwekyo mbakulira omulambo tunoonye kalulu tuleme okuvuma bannaffe yadde okubasiga ki enziro tebijja tuyamba ate okutwala eggwanga mu maaso. Ye ssentebe wa disitulikiti eno Lukooya Mukome agumizza bannamukono nti ensonga y'embalirira ya disitulikiti ejulidde kkooti era nga balinda abalamuzi basalewo olwo emirimu gitambule. Kakati amawulire amalungi genjagala obbawa twagenze mu Court of Appeal y'abalamuzi 3 ensonga eno ne tugitwalayo era tusuubira nti nno bajeti ya disitulikiti bajja kugita emirimu gitambule mu bbanga eritali lyewala. Amani Mukasa yakusekedde ggulo ku Lwabukedde TV.